Eyatiddwa Essemaka Patrick Nwabine yayingiddwa abazigu mu maka ge mwebadde mukyala we. Lwese Namata mukazi wa Nwabine agamba nti ababbi olwamenya ennyumba baatukidde ku bba ne bamufumita ebiso era nga naye bwe yagezaako okukuba enduulu ne bamufumita ekiso ku ggulu. Kati kwe kuba n'embazzi ne bayingira nange kwe kangalana n'entuula. Bwe nadde maliza okutuula nga baatuukidde ku ye nga bafumita nga boogera poliisi. Kirowoozebwa nti bano babadde bagiridde kubba pikipiki bbiri ezabadde mu nnyumba. Namata agamba nti ababbi yabeetegerezza era n'abategeera nga kwabaddeko Moses Kaggwa eyakazibwako erya FDC ne Julius Tayebwa. Nagenda mu mulyango nasanga ogwo n'amukuba embazzi FDC ye ng'akyali mu nzu. Omukazi watubuulira nno Kaggwa ne Julius be baatemudde bba wange. Wabula kigambibwa nti omu ku bateeberezebwa okubanga yenyigidde mu butemu buno yaddukire ku police post emu mu disitulikiti y'e Gomba kyokka nga teyakwatiddwa nga bano abatuuze bavudde okunenya poliisi. Ne tusanga muganda waffe owa booda afudde. Abaabaddewo ne batugamba nti gunne gundi be bamusse. Ne tudduka ne tugenda mu maka gaabwe bannanyi ababasse ne baddukira ku poliisi. Poliisi n'emala n'ebagoba nti ffe tulina bukuumi bwonna wabula mwedduke mwetaase. Naye poliisi yaffe eno yatusobedde enguzi eziwoomerwa nnyo. Abatuuze bali mu kutoola ettemu lino nga bagamba nti kyatuse ku bannaabwe nabo kyandibatuukako.